kakati emboozi gye tuliko ndi ne muganda wange bamuyita Lukag Steven namukisa omu eyakubye akaji ka green card alina visa alumba Ameri right about now yensonga kati etulese twewaayo okubeera nga tubatuusako information mu nsonda zonna abeegwanyiza ogenda ku kyeyo abaagala okudda abaagala okukola biki kakati ffe twewaayo okubeera nga tuteekawo information munnange gwe owulirize olabe bannammwe bakikola batya bannaffe bano bakikuba batya akajiya kakubye ne visa agirina kwegamba yangambye agitadde na mu banka akatabo talina gwe yeesiga akatadde na mu ababanka bakatereke Steven yo kyekiriwo muganda wange oli kiriya alla nga kiki ndi baba oli kiriya nyonyo sina tabu Amerika ojimanyi Ameri ojatongera ku sound kuba njagala abantu bakufune bulungi nnyo nga tebirimu kola ki soka weyanjule Ivo nze abantu basinga bakwita Ivo abasinga bampita Ivo naye nga nze Lukaga Steven yes oba weddira mutima right neddira mutima ozalibwa wa nzalibwa Gayaze yo Masaka Masaka okay je wava yenava noje site no yiriba green card manyi anda Masaka banga mine bizima bi Masaka yo yiraba sikisima naye katwesudiye muko wongo bukola banda Masaka bazibwa abalemerirwa era wozanga munda Masaka nga alemereddwa site wabawo ekizibu waliwo ekizibu ate bangamba n'ekyeyo bakikubira ddala banda Masaka omanye ennaku yo banda Masaka tubatumiddeko mwena abali mu diaspora awo mwanyina ze Sarah ali Pennsylvania tukutumiddeko omusese doctor tukutumiddeko ne Aunt Edith mwena tubatumiddeko so tuli wano ne muganda wange yakubye green card era nga kati ali amabanja yerira bwerizi kati eno time jaliko ali mu sanyuka busanyusi weyagala ali ku celebration so muganda wange obadde okola mirimu ki mbadde ndi mu photography mu bifaananyi kuba bifaananyi obadde okuba bifaananyi togusuula ukola ogwo gwegunzije wali ukola paka wano wendi kati New York ku Times Square gukolera ddala omwana yangu ekifaananyi kimu nangamba muwe $1 meka 15 kifaananyi kimu ekyo yali oba mu Nigeria oba yali mu Ghana ezo ziba ku Times Square bakuba ebifaananyi banjija kondooza $1 nga 15 naye yangamba nga oli mufirika munnange kankuba ebifaananyi bina bana abisindikira ku simu so abaana bakolera ddala sente kuba namukoze okola otya nangamba wano nfunira ddala sente olunaku anyukira ddala ne sente ate zibeera zakagwirawo $10 okimanyi ziraka zibeera na zakagwirawo tezirimu nti ate tibyakulinda ate tumanyi tuyite waagundi azijjako omusolo kirabika kagwirawo anti kati baba basasula bulayisi kwasa n'omukwasa sindika n'omuwa era namuweera waawo kati simayo bakikola naye nga obadde photographer so muganda wange tunyumye ku green oyingira otya ekintu kino obitegeera otya ebya green card ekintu kya green card ekyo era nkitegeredde mulimo guno ogwa photographer yes so nina muzeeyo wange ebintu binadda bimanyiiko nemwe yayitira okutambula ali Ameri yongera ku ddoboozi muganda wange ali Ameri okitegeera ali Ameri oba okuba ebifaananyi n'asomamu nampereza nangamba abaana waliwo program bweti ne bweti nti ekonze etya nangamba olaba waliwo program yofuna green card ne muga green card bye bikyate jukira nze nga sibirimu sibimanyi abana Kampala tebabitegeera osegeera yes nanyinyonyolamu nti green card kitegeeza oba oli mu lugendo lufuna obutuuze bwa America osobola okuyingira America ng'olina empapula toli mu dduka jukira America nze njiraba mu firimu osegeera so nansomera mzee akugamba angamba kati muzeeyi wange of course mba mwesiga kyansomeramu kuba yali mu system olwedde mwali osegeera so nabinyonyolamu nembitegeera mu kubitegeera nabaako n'abantu abalala bampa tujjuze tuyambeko ko osegeera so netugezesa nejjukira bino chance
yagamba nti chansi sishuwa diru omaya abantu abasinga bagala ogenda mu bintu nga bamanyi shuwa naye bya green card bulira abantu amazima. Green card sishuwa diru era wobojjuza osabaganya Katonda wa kuyamba owininge naye tekikoma ku kuwininga kokka osege okuwininga mukisa naye tekikoma awo era tujja tuukayo wekikomo so kati asomamu akusomeramu omuzannyo kati omuzannyo bwagumbulira ngunoonyerezaako ngutegeera obayinga idea otyo kati bwenji bayinga ntandika okwenyigiramu otya kuba kyo kiri simple bw'okimanya ky'olimu kyetaagisa kafaananyi nga kali mu American size. Yes. Emikutu weegiri giri open. Sijagamba nti muntu yakalina amala kakusindikira emikutu giri open. Kuolaga website kweziri. Osegeera. Toteka mu sente. Free. Kiba kyabwere. Mukujjuza. Otekamu MBs. MBs zoka. Neze bibiri zijjuza we ziba gyeziri. Ngoyingira studio. Nyingira studio nga kafaananyi bakanko babannange benkola nabo nga nteekamu. Ogwasooka nga kigwanamu. Sege kubanze mbiruddemuko. Obadde obiruddemu? Nduddemuko. Muze yasomako mabegaawo nga nzijuza. Kasaba kubulira idea n'obiyingira olabe bikola bitya. Tewayingira buyingizi kintu kyotamanyi. Nasooka kumanya kikola kitya. N'otandika okujjuliza abalala. Nagezaako ko abayitamu abatayitamu ne tugezaako era time endala. Weekumaakuma ogamba kantandika ebintu bino biyingire mbitegeere nga bwenjuzirizaako n'abalala nga nange bwenkola ki bwenjijuza. Waliwo abagenda abayitako mu ngalo zo mwebali nga batulaba nga gye bali batulaba bali wakuba batulaba kuba eno program abantu bangi gye bali nze gambye kati si wala nnyo nine yakatuukayo tenawera yadde wiki ekitegeeza wajjuliza abantu ne bagenda before nga gwe togenda nga nze sinnaba andi nagambye jjukira wali mabega nti chance yes osegeera eyange si yeyiyo ne bakakuba tewazimba ne bakakuba ogamba mu ndeseewo tewazimba mu mutima musajja ogamba mu kala ndeseewo naye nga tekuba kuzimba mutima kuba kufuna motivation muli n'ogamba ekitegeeza olaba kino kate kandemezeemu bulemeza okitegeera ye nga tetunagenda nnyo wali ogenzeeko e Bulaaya? Sirina we nali ngenze. Sirina wantu wonna. Tunula mu kamera. Sirina we nali ngenze. Yeno first time? Yeno first time yange. Okugenda wa? Okugenda e Bulaaya. Obasinga bagambe ntya ofulume eggwanga lino. Kwegamba okulinnya ennyonyi. Okulinnya ennyonyi. This is your first time? Yes. Okulinnya ennyonyi. Naye olinnye yaani? Nnye ya Amerika. Abagosagane Katonda. Sitiyo. First time yo akatabo kotekakonebwangamu stampu yadde yokuboda yensi yonna endala. Segeera. Esooka ya Amerika. Ate yemalayo. Tugende. Mutandika okwekumaakuma ojjuliza abantu. Bwejjuliza bwe bakulekawo. Nawe woolaba. Bwe ndaba ebiddako bwe ngaining experience mu kintu. Experience ogifuna. Otyo. Neyongera omumanya bwe kikolebwa. Gwe nga gwabijjuza oguma nti kati ebintu bino bikola. Naye gw'ojjuliza atajja ali mu shaka. Abamu tebakkiriza. Yes. Tugende maaso. Ekitegeera tebakkiriza naye ogezaako kyogezezzaako akitegedde n'akitegeera atakitegedde. Kati omwana nze gambye abaana beekaza. Nakumiramu nagamba nti Mukama yakozesa gwe nene botandibaddewo yandikozesezza omulala. Abalala baaliwo. Akakubi ali Ameri. Akakubi ali akulabe oli wano tolina kiddako. Abantu we batyo. Ya. Ne tetupowa. Kakati abo bonna abaabikola. Ndowooza time naawo basangeyo. Nja basangayo mbabongeko sibalinaako buzibu era bwe mundaba. Bwe mundaba boyi wange sibalinaako nsasagge yonna. Osegeera. Steve interview tunajimala. Abaye bagamba zali ntegeka za Katonda tomanja buladi. Babigamba abantu bangi mwana. Nayo omuntu abakoledde ko muwayo ko n'otuka mu America. Atano wabakuyamba. Oluse twetagana tuwayo. Naye omutima ogwa Sseruganda okusigalawo. Tebagulina. Kubanga oluuso osobola nawo okubaako gwoyamba kujjukira gwoba ofunye w'osinziirira. Yes.
fe tukyali wano osobola nawe okubaako gw'oyambako wano yes okitegera kubanga byetagamu support support y'omuntu akumanyi yanjawulo n'omuntu atakumanyi si finance always okitegera ombulirako ko olwedde gwe otuuseeyo wali eri nze sinnatuukawo abantu abasinga balina biggest fear yaabwe bwe balaba essimu z'abantu baddukira nnyo ku ssente kyekirowoozo ky'abannayuganda kale kagamba abagenda eri abasinga obungi nti bwakulaba ng'oli Uganda n'omukubira kasimu tasooka na kumanya kiki ogenda mugamba obwongo bwe bumugamba kati ono alaka ayagala ki sente naye ng'abamu tetuba ku ssente olwolumu tetuba ku ssente naye oluusi tomunenya nnyo buli muntu alina endowooza ekintu bannayuganda be bakikuriyetinga abeeno mulimu abakaaba ennyo ne bali tobanenya kati tugende ku gundi so process eno ojjuza bwojjuza bajjuza batya era ekintu otegeera otyo nti owangudde kati okujjuza programu eno ebeera open buli gwa 10 buli mwaka buli mwezi gwa 10 ebeera open era website kweri okwo ku Google mugwe 10 ogwe 10 ebeerako nga nzigule ebeerako kujjuza osegeera kati buli gwa 10 buli muntu yenna kifunako idea ajjuza weetaaga kafaananyiko ka passport nga kali mu American size abantu bacamuka nnyo mugwe 10 mugujjuza mugwe 10 biyitingana nnyo bingi buli muntu naawe endowooza ye osegeera naye mulimu abamu abayo endowooza nga tebamanyi kiki bawaako ndowooza so waliwo website nyingi ez'enjawulo naye ezimu za kiyaaye kuliko ez'ekiyaaye olina kubeera nga omwezi gwa mwenda nagamba baakagudde n'omugaa gujjuza kaawa okitegeera kumba ali ku China osobola okujjuzaako China nga totegedde osobola okujjuzaako mu Nigeria nga totegedde ate n'omuwaayoko anti bwe bibaako ne price tag okitegeera n'omuga so website entuufu zibaawo era bw'okwatagana n'abantu abatuufu mu kintu kino bazimanyi otegeera kati bw'ojjuza tolina kyamaanyi nnyo kyoteekamu oteekamu information yekwatako era gye bakubuuza oba nga agula eya time ku ssimu nyiga sita yongerako booti kola booti genda wano kyebakubuuza kyojjuzaawo tebiriimu leetayo $10 era eyo website gy'ogendako ng'eriko teekayo $5 giveeko dduka otyo so oteekamu info ogisindika bw'oteekamu info ng'ogisindika balina ke bakuwa kaki balina page ejjanga eriko success ng'ekulaga submission ye egenze confirmation kati eyo ka page akabako confirmation code kati confirmation eyo abantu abamu beegezibwaza ne bagiwandiika na pen nafuna akapapula n'awandiikako confirmation eyo naye confirmation eyo mulimu leeta zojja kutegeera nga ggwe atabimanyi nnyo ojja kuwandiika 0 ogiwandiikeko nga eri nga 0 osegeera so wali byawuka kati confirmation eyo nyamba ki confirmation eyo bw'omala ogifuna n'obeera nayo osobola printinga page eyo bw'oba okozeseza simu osobola ogikuba screenshot kati confirmation eyo olinda paka gwa 5 omwaka oguba guddako next year kati tugendere kuba n'abajjuza guno kati abajjuzizza guno 2023 ba 2025 anti ffe tujjuliza mu 2023 omwaka gwa 2023 bo babala mwaka ki balinda anti kati bo balina engeri gye babibalamu nti bojjuza kati ojjasanga nga page ejjuza eriko 2025 2025 naye kati yeeberako 2025 bano lwe batambula olwe balaga nti lwe bajja otutambula abana babawangudde okitegeera kati abajjuza guno gwe tulimu gwe twogereramu balinda ddi okubaddamu kati balinda 2024 ogwokutaano 2024 next year ogwokutaano kati confirmation code njagala tegeera amakulu gaayo kati confirmation code amakulu gali wano ogwokutaano bwe gutuuka ne bakagula confirmation eyo ogenda ku website kwennyini kwebakozesa okujjuza kati olwo biba bikyuseemu yali ey'okujjuza kati efuuka yakukebera ate kulaba kuteekamu information yeno olabe oba wawangudde system eba ekyusa oba tokyasobola kujjuza
Osegeera yeah kati confirmation nga wakagulawo bote website ye confirmation eyo gye bakusaba okay nawo ogijjuza yep kati bw'ogijjuza abumu notekawo n'erinnya lyo osegeera bw'otekawo erinnya otekawo n'omwaka gwe wajjuza gwe bakuzaaliramu okay kati then ng'osindika kati bw'osindika olwedde nga bakuleetera bwe baba wangudde era okalaba zibanga Piero results kajja nga kaliko waneeno gundi baji ya gundi Department of State ka page otyo nga wano wansi waliyo dia ne bakuterawo dia Farouk you have been selected for further processing simpangudde bilala tudda kati ku filimu ndala eyo filimu kati atelevu ndala naye nesooka nagikubye tekikoma kukuwangula kati esooka obwedde oba ogikoze eki bangi kubi oba ogikubye otyo osegeera kati nga wano ku feeze eddako we wali obuzibu bwawe wali movie kakati kitegeeza confirmation yange eno ayajjuza yenna making sure nti ogirina bw'oba togirinawo toyitawo osobola oyitawo ng'ojjukira email gye wakozesa bakusaba email wali mu kujjuza bw'oba olina email eyo naye kati atawo kigoyinga technical nti kati atewo omumanyi asobola ogifuna wenafuna muntu nga mumanyi email wembanza yabyejjuliza bangi manyi oba ogimanyi kati ate oyinza okuba nga ogimanyi email nenga tomanyi ngeri yagikozesa funamu confirmation yeyo bw'oteekamu email tebakulaga mbu baba wangudde oba nedda bakuddiza confirmation eri gy'olina oteekamu osegeera naye kati ekyamakulu ekiriwo kuuma confirmation yo bulungi kuba kisoboka bw'oba ojjuza ogikuma paka mu gwakutaano tekirina byangu balina zi backup biki storage oba giteeke ku email yo oba gisindikire funa wogiteeka ku email esebeere eyo esirike gitwale giteeke mu byapa byotwala mu banka ogitereke eyo ebeere eyo so bw'omala okuteeka mu gundi eyo confirmation page ejja bwe mbasa Awangudde tejja ejja naye era nekulaga you have not been selected nti basing ku gundi information gy'otuwadde you have not been selected for further processing osegeera kati awo omanya kakubye awo oba okivuddemu ng'olinda next olinda ogw'ekkumi wajjukira okebera gwakutaano kati ate ogw'ekkumi babaddamu ng'olinda ogw'ekkumi kaakati awo tuvaawo tuddawa kati bwe tuvaawo tudda ku further processing gye bagambye further processing yeti ate eyo y'okugamba nti kati mmaze okuwininga kiwedde I've been selected not winning you have been selected mu bonna abajjuzizza gwe millions ne millions wafunye nga tetunagenda wala wakuba namba mmeka gwe nze nakuba kenda tewayingira na mutwalo jukira batwala 5 mmeka 5 kitundu wakuba kenda mu 5 kitundu mu bantu bonna ensi yonna okuba Brad Munamasaka wabirayo ddala byaddala bakusiibula nnyo bajaja bakusiibula osegeera lwera yakuta yantaye gwe kenda mu millions na millions case number ali kenda kenda case number webeera kenda bategeeza ki kubanze nyinza okuba nkitegeera naye omuntu ali eyo kati otegeeza ki case number okubeera akenda oba okubeera enamba yonna gye bakuwa kiba kitegeeza mu bantu be batwala be bawa chance eyo okusooka okukolako gulimu eyo enamba osegeera nti bw'obanga oli wano tugeze oli Kampala ogenda ku embassy oli mukenda osegeera Kampala abali mwezi enamba si bangi noba ne Nairobi kale embassy ekola ku bintu bino ye Nairobi bekola kama nga gekola ko gayinza okubanga abali mwezi enamba si bangi akenda kati gwenzo okuba oli mukenda ninga mulimu abali mu mutwalo mulimu abali mu kanaana kati bo basookera ku eyo enamba ekola ki esoose self service kati asooka yo gwe basooka okusavinga first come first serve okitegeera kati gwe bw'obeera mu eyo enamba jjukira oyinza okuba nga oli mukenda naye nga waliwo ali mu 2,000 naye kati mu 2,000 tekitegeeza nti n'ow'essatu ali wano oyinza okuba ow'essatu ate ali mu nsi ndala kati bayinza okuva ku w'enkumi 2,000 ng'addako awo ali mu kakaaga otegeera
so naye ne bamuzaako so naawe wakenda ne bava mu kakaaga ne balaba nti waliwo wakenda ate ne bakusika ne bakola kitegeera kati enamba eyo olw'omuzi kwangu yaako okutambula ogenda wali nenga jukira Afrika batwala 5 kitundu tuli ku 5 kitundu jukira gwe oli mukenda kitegeeza obeera ne chances nyingi nnyo inayo omwana nenga sinze mukozeeko ne kati yajjuza kati mukujjuza ate we bikomawo n'atajjukira bikebera abadde ta followinga ali mu boda ze mu nimire yo kuyiriba bintu bye nga bumanyi site yakuba emitwale yafuna mwaka 3 asoka nakuba 3 n'atakebera kati we byaddamu ogwe10 n'akajjukira jukira olwo mwaka guba guli mu Sebutemba olwo gukoma mu Sebutemba bagwako bate bakyayita baana kati tuyingira ogwe10 ajjukira agenda okukebera nga yali akoze eki yali yagikuba naddamu najjuza era ogwokubiri oba yaliko kikesi nesigala nga yemu natajikeberera teyakeberera kitegeeza wano mugundi mwebidde abantu abamu tebakebera oli ajjuza nga awulidde buwulizi omuliro gubeera wano mukujjuza najjuza mukudda n'abivaako mugwokubiri yakuba namba meka ogwokubiri yali mugumu kitundu Sege era natajiraba natakebera kati naddamu najjuza ogwokusatu kati awo natandika omumanya nti kati kirabika luli akaluli yateekamu omuzannyo n'amanya nti kati byaka byaki bya serious nazzaamu ku luno n'abeera kiriya n'agirinda nga agifolowinga n'ayingira 2,000 ogw'omukisa ogumanyi oyo yali wa tabu gwogumanyi yali wa tabu yakakuba emirundi 3 abasinga bakazanya emyaka nga osaaga mbabeeramu mwana akazanya natuka nagabula amanyize nkitadde nakivaamu yeka naye omuyaya akakuba n'awangula naddamu naye kati ogw'omukisa guli rweya ogwo tewali muntu mbuno osolo ebyo batono nnyo abakiyina ekyo ekitegeera so bw'oba ojjuziza akantuko olina okuba nga oli musabi kuba nnyo osabe ofolowinge nofolowinga steps eziddako so kati mugana Steve twakomye wali otaddemu I'm selected what next kati ekiddako awo kuzzaayo foomu olina foomu gy'ozzaayo ate ogisindikira KCC Kentucky Consulate okitegeera Kentucky eri wansi okay olina wogenda bagita DS260 form bijjawo ebyo kati ebyo era kati awo obukugu we buyingiriramu nti goyinza okuba owangudde ekintu Yesu olina omukisa naye olina obukugu obukola steps ezeddako olina obukugu obujjuza foomu eyo kitegeeza ekintu kisobola okunemerera kisobola bulungi nnyo tugende maaso bulungi nnyo kati ekiddako awo bali bansindikira foomu ezo n'okugamba mbu bifulumye tebakugamba tebakusindikira email nedda baba bakimanyi wagenda obijjuza ngo okimanyi newe bidda ngo binako idea balaka tebagala tugende bazanya singa tebagala tebandikitaddewo bwemba nazanya ebintu nzijukiza nti mukulu ebintu bye byazze kati olaba bali abantu entegera yaabwe si ye yaffe bamanyi ebintu bye wagenda bamanyi ekintu kyoyingiramu oba olina okuba ng'okyagala ng'okimanyi bulungi bw'oyagala ekintu okifolowinga kati bo bakimanyi yenkola yaabwe era olina okuba ng'ofolowinga awo abantu abasinga bwe bakolera ensobi okitegeera olina okuba ng'oli up to date kati okuzzaayo wali ng'omaze okuserekitingibwa kati olina foomu eyo bagita DS260 foomu gy'olina okujjuza so mu kujjuza foomu eyo Mukama alina okuyamba n'ofuna abantu abalina idea ku kintu ekyo osegeera kuba kati ate awo biba bikususse ggwe entegeerayo mubeeramu oyinza okuwangula ye singa okimanyi nimu ababitegeera ne mulimu abaana bambi nga ye yafuna bufunyi chance n'awininga yakajjuza n'awininga kati ng'ekiddako takikola ki takimanyi osegeera ali mu ddungu eyo ali mu ddungu akuba bwakadama okitegeera omwala bwamuvuga sipiidi talina yadde obutula ku foomu so awo wali firimu weetaaga omukugu biki ebibeerawo awo byenjijuza ebibeeramu awo bakubuuza current status yo information ekwatako saawa eyo
bavudde ku biri ebyogambo biki obeera wa okola ki ekintu kyokola kimaze mu bbanga ki wasoma paka wa osegeera oli mufumbo toli mufumbo olina abaana tolina baana ate jjukira ebimu bye bakubuuza wali ng'ojjuza bakuselekitinge bikomawo wano kati olina okufolowinga biri bye wateeka muli by'oteeka mu foomu eno. So abantu bangi bakoze ensobi eyo. Najjuza foomu yajjuza wali eri ng'ali excited n'alaga talina baana osegeera n'alaga ali yekka talina yadde omuntu oba ayina abaana ne bikomawo kati bwe bidda ate n'alaga n'akyusa n'abajjako ndi ate siina mu foomu ate n'ateekamu mbu ate siina ate wali wabagamba oyina n'alagawa baafa kati awo wali katemba nti bonna tosobola batta bafiira mu kabenje kati omuyaya bikomawo nga yeekyawa n'omukazi omuyaya yeekyawa ate ng'omukazi yamuteekako manye ekitegeeza kati ate ayinza okwegeziwaza bw'otafuna bakugu bakitegeera oyinza okwegeziwaza gwe n'ozaayo ate mu foomu eno DS260 foomu gwe ate n'olagamba oli single ate olwedde babagamba oli married n'oli n'omusanako n'amannya ge bagayina kyokka muwangudde ate omuggyako weefuula kati awo ate omukugu akola ku ekyo ekintu manyi abantu abamanyi green card mulimu abantu nga ye gyamanyi tomubuulira visit visa tomubuulira simanya scholarship yamanyi green card yokka y'obukugu bwe buli awo gye bali awo kati mulimu abantu nga bakitegeera kati oyo omuntu ojja ne keesi yo Katonda bwakuyamba n'omufuna n'omubuulira keesi yo nga bweri ye n'amanya ekyokukolera ayinza obutagamba nti ddayo oleeta omukazi wo naye n'amanya kiki kyalina okujjuza mu foomu okugjawo kiri so gwe totuula mu kalumuko n'obikola n'obusungu n'obiwaayo maama gundi kamuggyeko zitambuulira n'abaana bayakasi bange n'obajjako ate nga babasaako luli osegeera kati omukugu oyo akuyambako tereezeza ensobi osegeera so abaana beewala nnyo walimu abantu abeewa amagezi zi WhatsApp group oli n'amuwa advice naye ng'agimuwa tagenda nkoyadde ku embasi ya Uganda wantu wonna n'amuwa amagezi nti kati atandika okugamba onjukira tubeera n'abantu tulina zi WhatsApp group n'olaga wawangudde ne batandika okukuwa amagezi kati kola booti naye ng'agakuwa tawangula nkoyadde lotalono okuwaawa otegeeza ng'oli ku step ya selected ng'ogivuddeko amagezi gajja mangi awo buli akimanyako agamba atya batandika okugamba ate kati kola booti naye ng'akigamba ye talina idea yonna wali oba free okukola kyonna kyokola naye okikoze otya awo osobola okidefendinga nga bakubuuzizaako ekibuuzo kyonna ng'ogenze ku embassy Nairobi ku interview oyagala kungamba nti bwe baba ba interviewing batunula ku eno foomu eyo foomu yennyini gye bakwata tebambuuza outside olwedda aba yagiyiseemu nadda ng'agimanya agenda okuyita wali ogendewo nga ye amanyi ebigirimu Steven yangambye mufumbo Steven yangambye talina baana naye mufumbo Steven yangambye abeera gayaza Steven yangambye wa myaka gino Steven yasoma kino Steven akola bino mulimu yagukola bwati yo omusajja information yo yonna abagina sponsor we yono obijuliza ku step kweyo foomu kufunira ne sponsor yani kati host ye muntu wogenda otuukira eri mu America nga bakuwadde wano bamaze okuwa visa bade mayi baba mpadde ate ogendewa nedda sebo olina ofuna omuntu host ngolwedde alina kuba permanent resident oba senior citizen ne kati buli omu balina bye bamusabako kugeza kati ono permanent resident bamusaba gundi eno green card kati ngabana bali ku green card bakusaba green card yo copy ya pass kati atoli bamusaba passport ye copy osegera wane wali data page osegera yije bamusaba kati biche ebiremesa abantu obutafuna host wano nga bajjuza nga tuli ku process eno kati obutafuna host kibabwe kiti
hosti alina okubanga akwesiga. What do you mean? Lwansonga nti waliwo information gye bamusaba ngeri sensitive. Okugeza basobola bamusaba kati nga bwe gambye green card ye, bamusaba tax returns, bamusaba affidavit ezo osegeera. Kati ogikuwa osegeera abaana abo bafunira obuzibu. Babisaba ddi nga ngenda Nairobi oba wano mu form. Kati zino tax returns oyina kugenda bugenzi nazo. Ebyo oyina kugenda nabyo Nairobi, affidavit of support, tax returns ogenda nabyo. E Massachusetts mukwano gwange ayina okunsindikira tax returns ze. Azikuwa your personal information. Kati wali kalumanywera. Family ye. Abayina akumpa ebikwata ku family. Byonna bikwata kubanga information yajijuzaamu awo. Address byonna. Kati no oba toyina muntu awo aliyo akwesiga wekikalubiramu awo omukisa osobola okugufiirwa ng'obadde ogufunye osobola ofiirwa omukisa gwo bulazi. So host omujjuzaamu wano address gy'abeera amanya ge byonna tiddeewo deewo busuulwa nti abeewali Boston okitegeera kati wengumusuulako nti deewo busuulu oba Roy Mubiru oba Anti Jackie nengumusuulako nga tategedde nze ne mujjuzaamu sagala mugamba naye nze kamuteeke mu address ye ngimanyi ali ku gundi oli sure nti anaakuwa ebintu ebyo ng'obyetaaze kulasiti kitegeeza nina omugamba olina omugamba nti Anti Jackie mukwano nina kino bwe kiti nkozeseza address yo nsonga bwe ziti ku nsonga eno okkiriza bw'oba tokkiriza nsobola ofuna omuntu osegeera n'akakutema oba n'akola ki oba n'akuyamba tojjuzaamu omuntu olw'okuba olina sisita ojjuze ebintu bye nedda nga tomugambye olina omugamba eyo eba nsobi so de akkiriza abimpa otyo kati bw'abimpa mmanya nti at kati awo ndi seeti kwekyo kweza ensonga za host. Ne kati ku host oyo balina ebintu bingi bye balina omumanya ku host. Omwana yenna ali mu green card asubira okuwangula ne yawangula. Balina abantu omanyi waliwo ekintu kye bakola teri muntu alumirirwa ku nsi kuno atalina kigenderero. Osegeera babeera mbaana babeera muzi WhatsApp group ezo mubeeramu ababi b'amagezi mangi ezaawa omanyize sirinyo wa group olaba abaana baziina abo olaba balina ne gundi ze bakola mbo ba winners kati mujjiramu abantu nga talina kya information gy'amanyi osegeera ne oli oba kale n'okwebuuza oli asobola okujja nakwebuuzaako naye nga nekyakwebuuzaako gwe tokiinaako idea badde sibimanye osegeera kati lwakuba mu Uganda muno mulimu abantu kale sijja ga Uganda yoka naye waliwo abantu nga yo omubuuzaako ekintu okuwa amagezi ne waba takimanyiiko afuba okubaako kyagamba osegeera bangi naawe okulaba nga alina takulaga takubuulira ndi mumanyi ekyo kitegeera bana ebintu bye mutategeera mu bivenga bireke abamu bwakigambako munne namugamba ebyo bikufiiriza emikisa biki bajja nakuma biriko okitegeera kati abo amagezi ate ndwana kukola ki naye nze kankubuliddeko nabadde ku embassy nenda abaana nga bakaaba nno nga bakabira ki ebyaddala kiki nga kulasiti omuniga ajjeko essimu hosting ajjeko essimu ebintu aganyo bisindika soko olinde bino hard copies akusindikira ogenda Nairobi nozi printing wano just akuwamanya na address wano manya na address tabikuwa mukujjuza form kati akwatira wali kati wali eri wali problem asobola bikuwa waneno kulaga nti ajja kuwa ne mulimu abamu agamba nti nze ngenda kubeera hostiwo nga tamanyi kye basaba gwe ye n'akyamuka bukyamusi naga ngenda kuwa address okusula we wali osegeera nze nduddeyo eno kati n'otuuka ogende Nairobi ne bakulaga by'olina otwala n'obimugamba ne yeekweka nomugamba beereza emisolo weereza emirimu gy'okola passport yo weereza ebintu byo nagamba ebyo nga teyabimanya wali eri ng'akugamba nti ajja kukubeererawo nawe tewabimugamba kubanga bano babikusindikira waneeno nti olina okuba na kino kitegeeza si buli gw'owulira ali mu US oba ali wa nti asobola okubeera hostiwa
Osegeera si buli muntu nti host era omubuuza onaasobola kino ne kino ne kino osegeera kati jjukira wano omwana batabimanyi naye awangudde osegeera kati oli najja namu amagezi n'agamba ebyo bya tebiriiyo tobikiriza awo bayaaye ebiki osegeera tobikiriza kubanga era bitambula ku social media n'obiraba nga bagamba gundi muyaaye ate kino osegeera nengo oli ayogera talina na idea ku kikyakola kyayogera oluusi nga n'omuntu gwe baga nti muyaaye alina abantu abatambulidde mu mikono gy'abawera kati ka process ako ke mugamba ko kamalawo sente sisobola kekolera nga nze bw'oba oyimiridde nga omuntu tanyambye eyo process si ya milioni 5 si ya milioni 5 si ya milioni 10 etambula etya process eyo erimu okuyita mu medical erimu ofuna ebiwandiiko ebituufu byolina otambula nabyo byonna bifuna byetagisa sente erina okugenda ku medical wali eri e Kenya tomalaga agenda ku embase y'abalimbu njagala gundi balina okuyisaako eno bakwisaako mu kyuma ne bakebera ezo nazo sente kakati muganda wange tugende mpola maze wali nze ntaddeyo ye hosti wange era anti Jackie tagenda kunvaamu anti Jackie akkiriza okitegeera akkiriza agenda kunhostinga ennujja ze nti okay kyoba liita wange agenda kunhostinga Maryland akkiriza bali mbasindikira e Kentucky kyekiddako kale kiddako obeera alina kulinda osegeera bo be balina okusindikira email ne bakulaga nti no interview yo bajje executive okitegeera email nzifuna kati direct kati ogifuna direct bavudde mu kayola yo kati bakujje mu biri ebyawamu kati email ejja kugundiyo kwennyini bagamba Steven interview yo tugitaddeyo nakuzo mwezi bwezi osegeera njifuna ogifuna message era na email n'ogibikula yes email zijja ne bagga kyolina okujja nakyo buli kimu mu arrangement nga bwe birina okubeera tikina ki bakusaba ki na kino gwe bakuyita biki of course bayita information young passport ebigabo ga marriage certificate oba omufumbo bayita gundizi Interpol bayita ebyokusoma certificate z'okusoma buli muntu yenna ali ku case eyo onokuba n'ebintu ebyo weziba zaayika anti kati ng'onoonye engeri gy'ozifunamu kuba bo tebabyagala ebyo bamanyi bwetegese bakimanyi nti biina kubaawo byonna requirements bazisindika bwe nzifuna ova wano ng'omanyi nyingira wa oyingira Nairobi interview gundi medical appointment kati kyekikuzzayo wali kuli nti ufuna abantu abamanyi kye balimu yes kubanga tebagenda kugamba nti no tebagenda kusindikira email bagambe nti ogenda ku medical wedo just ekyo kyotu kimanyi bumanya ngafa babibaddemu nkitegeera nti kati nga kyegambe nti bwofuna abantu abakuyambako nga babitegeera bwomala okufuna interview waiting ezze appointment ngezze nga mukaaga ogwokubiri omwana wano akuyambako agenderawo ali nabuukinga gundi appointment y'eddwaliro osegeera kyegamba nti kino ekintu osobola ekikola obwomu oba okikola n'omuntu atakitegeera kikalubamu naye ng'osobola okyekolera bw'oba okimanyi bw'oba olina obudde ng'oliokimanyi olisoba bulungi osobola okyekolera okay so kitegeeza gwayeteeramu appointment y'eddwaliro oteekayo n'osaba bo ne bakubulira olunaku osaba olunaku basobola okugamba nti luno teruliiwo lwotaddemu sifu butuka Kampala ningamba wenyingira Nairobi jayitirako mu ddwaliro nedda ogibuukinga olina wano appointment y'eddwaliro olifuna olina wano n'ogenda eri ng'ogimanyi nti kati bwe nva ku appointment wayitawo ennaku bwezi sinengenda ku interview esegeera kati awo interview we wabeere ebyamakulu wabeera end game ku interview nyingidde Nairobi kyekiriyo ekibeera Nairobi kiba bwe kiti gwe kutuukayo funa wopoyera esegeera wesetinge kasente ka medical kabeeko tebakwa ezo sente janti kyegambe wali eri sente ziba si milioni 10 osegeera kati woboina abaana nga batano bwe boja kuno bapakira boja jiwulira obuzito bwayo osegeera
kakati awo tuse Nairobi mfunye hoteli wese so ina sente zo bulungi kati ngi olinda lunaku lwa ddwaliro appointment yewega osoka mu ddwaliro before interview kitegeeza abeddwaliro bakuschedulinga before interview era oba tofunye medical eyo tebakukolako wali ku embassy byetagamu obudde byetaaga obudde n'okuba n'obudde tebakuwa budde kati kadama ali mu kiyumba omwarabu anakuwa obudde ogendeko eddeira mu kalwaliro awo wali kalumanywera ogende ku embassy awo kati bw'olimala kuba oyita onamu emitendera mw'oyitamu kyekiriyo mu ddwaliro bakebera omusaayi bakebera endwadde ezo ezitambulira mu musaayi ne bakebera ekifuba amawuggwe osegeera ne bakebera kale tugiyita oba full body check up bakuba full osegeera ne bamanya balina endwadde ze bakebera specifically nga balina okumanya bw'oyimiridde ku zo osegeera era bakusangamu kye batategeera bakunnyonnyola bw'oba olina time bakuwa time nogaa osobola okuddamu n'okola ki neosooka ne wejjanjaba nga si byangu bikalubamu kati ezo zonna zegamba ziba sente kubanga olina nebyetukeri nga weetaaga n'okugema ebintu ebimu ate sente ne zeeyongera namu ze baali bagamba ku ddwaliro wali ku appointment birimu n'okugema aga kapoli tebakwesiga fiiti toze na ka certificate kalaga nti bakugema kino covid ogenda naye era olina okuva wano ogenda naye kati bwetukali ne bakera hepatitis B tolina ka certificate ekiyiso soko kafune kwegamba tebatwala abakugemera awo bali asajja ebintu byabwe biri organized bulungi nnyo tebirimu confusinga ekitegeeza wogamba nti bali confused gwaba confused oba we confusinze babye ebintu byabwe biri kiriya bulungi so mu ddwaliro full body bakujjamu engoye bakujjako n'osigala mu kugundiyo wano mwandaweya ne bakucekinga bulungi bwe mala medical bampa akabaluwa nti njiyise bagamba kiwedde bo gundi results basindika ku embassy eri gyogenda ku interview tomanya na kumanya basindika ku embassy tukumaze dda gwe bagamba kiwedde nti mwebale wetegeke bulungi nako olulungi kyegamba tobafiira mu ngalo nako olulungi abakuwadde information oyinza obafiira mu ngalo kyebewala siyinza kulimba bo nga basindikawa bo basindika ku embassy nga basirika tumumaze oyo wengolinda lunaku lwolwa kitegeeza kizibu banyigayo kitu kidogo tebirimu ebyo bali tewaliwo ebyo tosobola banyiga nti olina kuba mulamu oba mulwadde nyigaliza otsikyusa ntaasa kino kidogo olina kuba mulamu takola wali nga bazindikira embaze olwo olinda ki olinda appointment olunaku lwayo interview tuse ku interview baagala ki kati awe baagala ebyo webajjira ebintu bya host ebyo misolo ekitegeera affidavit of support gundi ye ekifaananyi kopi ye ya passport otegeera kyenagaye nti nalabya abaana wali nga bakaaba amaziga ate aba hosti nga bajjeko amasimu oluusi ne hosti oyinza obutamunyigira lwa nsonga olaba faluuku olaba omuntu yeefuulira bwoyaawe wano omubeera mu struggle wano kati abaana abo batuuka eri oluusi n'afuuka ekizibu abantu bayambye abantu ebulaaya awo omuntu n'amufuukira ekizibu jjukira omuntu oyo omuvunaanyizibwako paka ng'afunye ka passport ya America otegeera nti kyonna kyakola kiri ku gwe host otegeera kati omuntu oyo mufuna amalirire akuteekeko agambe nti kale ekijja kijje awo osobola omufuna nga tolina kyakugjeemu tayinza kukolera bwere tasobola otegeera so process eyinza okuggwera mu sene nga mmeka process siyinza kukulimba buli omu abeera ne sente ziyikamuko zegambye zeeyongera namuzo kale katugeze nga dola nga kakaaga ntono dola kakaaga kale tugamba kakaaga naye kale omuntu okuteeka mu dola kakaaga nga talina kyagenda kujjamu kiba kizibu omuntu omujja in fact kankubuli omuntu omujja n'omutuusa mu America aba mutwalo gwa dola gusobola okuggwawo osegeera
gugwawo kati muganda wange obeera oyina ki kyakutwalira ku bwerere ate ng'olinayo ne kali nti osobola okumwefuulira naye tasobola yiwayo mutwalo tasobola kuyiwayo ate kati nno ng'oggyeko n'omutwalo ogwo kituufu naye kati okufunira w'obeera kubeera nga buli kyokola ne weeba nsobi ebeera ku ye enkolagana eno bbaawo enkolagana erina obbaawo olina okubaako ekibagatta bye bino byempulira nti sisita wange maama kale maama bwe batuuka mu America bo ne balowooza baakikuba yagaana okunnyamba osegeera kuba muntu asobola okutyamu naga ndeeta Steven wano naye Steven ono bw'anaatuuka wano n'akola bw'ati abaana abo nga osegeera kulasiti olaba ositi bwe yeekyawa neyeekweka n'ajjako essimu ng'oli ku interview maama abaakuse omanyi ekitegeeza n'agaana obbikuwa nenga gwe wano yakugamba ali shuwa ajja kubeererawo nenga yakugamba ekintu mbutamanya nti waliwo bye bamusabe biri sensitive nga information yayinako ntono ku ki ekigenda mu maaso kati medical eyo babuuza ki manya kugundi mu interview babuuza ki interview bakubuuza ebiri mu DS260 form gye wajjuza eri gye wazaayo gye nazaayo eno second phase kati ye ebirimu ebyo mwe muva ebibuuzo era ebibuuzo byetoololera awo kweyo foomu eyo naye kati ekisuula abaana olwolumu nti babitwistinga obwongo bulina okuba nga buli shaapu batwistingamu asobola okubuuza ekibuuzo ekyandibadde nga mu makkati n'akisembyayo ng'obedde topiki wagivuddeko ddeeri asobola okubuuza nti kale kino ekintu wakikola bbanga ki otegeera n'omugamba ebbanga kati naakugjawo n'akubuuza ebirala okola mulimu kibi kisitole nabaana gamba niyo maze ebbanga kimu kino ekintu obedde amaze okujja kweri emboozi kati olaba bw'omugamba lukira luli wamubuulidde omwaka n'omwezi gwe wabikola kati ate wano nemusooka mugivaako emboozi nti asobola okubuuza ebibuuzo ebiri mu foomu gye nakola ki naye foomu sigirina kati namugamba natandika okukola ne bukedde 2015 namala nakujja kweyo emboozi kati nakujjawo mangu nnyo nemugenda ate ku kintu ekirala abaana ba myaka emeka mukyala bo biki kati namala nakubuuza naye ebintu bino bimazemu bbanga ki ebyabukedde bimazemu bbanga ki olwedde nga mwakivuddeko dda okubuuza nali nakusika nakuleeta ku birthday ya mukazi wo osegeera kozi birthday ya mukazi wo yadde kati atustinga ebibuuzo ng'akimanyi nti ne bwana kuba ekintu ky'omanyi faluuku omanyi olunaku lwe baakuzaala omuntu ne bwakujjambuliri n'akubuuza oba obimanyi kati ye kyaba ayagala okukakasa ekyo akubuuza kati bw'omuddamu ng'onanaagira abaana bano babo naye kati abantu abamu bwe bafuna omukisa ne bafuna ku bantu ababimanyi olwedde bakibagamba ndi obaddamu ekibuuzo osobola okugaana ansalinga ekibuuzo osobola bagaana no ngamba sigamba nti ŋŋaanye naye osobola okugamba pardon bw'osetinga obwongo kuba avuga sipiidi akuvuga omuliro olwo naawe n'ogusala awo owedde asobola okusuula mu goma osegeera esiye endala osobola omusala naawe akaliro n'alinnyamu mukazi we alina enkovu ku mubiri erisaidi ki kati osobola ga pardon agenda okumaliriza okuddamu ekibuuzo ng'obwongo buliko olinze enkovu ya mukazi wo weeri nabaana nakusika nakujjayo bukedde mpozi wakakola emyaka emeka obedde wamubulidde edda calculatinga 2015 paka kati kasona naagira pardon kumbe obwongo butambula naye byonna byonna okubimanya obimanya ku bantu ngaffe abamanyi ebintu ebyo omuntu alina idea ku kintu abigenzeemu kubanze nakavaayo nkubuulira information eri latest obuzibu bwe tulina Steve mwabagendayo bwe mukomawo temwagala tubuulira si ffenna kuba kati waliwo ababa bagendayo right now abali mu nteekateeka ez'okgendayo naye omuntu wava e Nairobi n'omukubira essimu n'omugamba muganda wange babuuza biki omuntu ajjako bujja ssimu n'ogamba kati puroguramu ki naye nga mwabavuddeyo mwabalina otugamba nti ebintu kuva covid we yakyuka ebintu bitambulawo ebiti oba ebibuuzo abasajja batustinga we bati beera bwoti naye temwagala kukwata masimu si ffenna kyova nze ndi wano nze sikutte essimu nzize buzi wemanya abantu awali abangi
sijja kayana na simu tewetadde mu ngateekeyo bwenti malenga wanike platform zibeerawo osegeera sobola banzize wano ngezeeko babuulira kuba kati nze nakavaayo kyenkugamba sinaweza na wiki tonaweza wiki sinaweza wiki nga nvudde ku embassy Nairobi kati nze nkuwa information eri latest eri updated jituwe osege ey'omuzungu yennyini batugamba Stephen nti covid yali yakyankalanya selections ne appointments yali yazikyankalanyiza gwe yakava Nairobi kyekiri ekituufu tebakulimba byali byakyuka mukko nga bayinza okuyita enamba eri waggulu ku y'omuntu omulala eri wansi tugeze ne bayita 200 nga waliwo weegumu ekitundu osege kati kiwadde bakikola kyali kitya kiraga nti kiringa ekiri random mu kusooka kyali kitya mu kusooka baali bagoberera namba ku namba osegeera covid we yajja ne bijjamu wano first come first serve ndi asooka okuzzayo fomu eri gye nagambye DS264 gwe bakolako kati yawe yabeera ne chance nnene okusinga ate gwe alina ennamba entono nga tewazzaayo mangu kitegeeza weebiri asobola osooka ow'ettaano bw'abanga yakusoose okujjuza fomu kati ki ekiriyo kati ekiriyo ku kwembasi ekiriyo tekitiisa weeteeketeeke bulungi genda na buli kintu kye bakugambye kubanga bakusindikira email after nga bamaze okuwa appointment buli kimu kye bagamba kigoberere osegeera era faayo nnyo okubeera ng'okebeera ku email yo ng'omaze okuzayo fomu eyo kuba information kati ate ejja direct ku email yo abantu bayige n'okukozesa email abantu bazeemanyiize culture yaffe wano abantu tebali ku email naye nga ate sinzibu mulimu n'abaziina naye nga tagimanyi ngoli yagenda naga nteramu ka WhatsApp ne kamuza email ne bagimuteeramu nga takamanyi nga tamanyi nanti email agirina mu simu ye osege so bakyemanyiize so system yaddayo kati bakolera ku bagoba namba kati bagoba ku namba naye era teweeyibaala nnyo na namba yo gezaako nnyo okuzzaayo ebintu bino mu bwangu mu budde osegeera obuzibu hosti kati obuzibu hosti kye nagamba kati toyina muntu mwameka bw'oba olinayo omuntu weeri it is okay genda wekakkadirisa gwe hosti wo gagamba nti muzeeyi wange yampadde osege simulina hosti naye bw'oba tomuyina bano abaana beeyiya bweyiya omukisa gwakutomedde noonya omuntu akuyamba bw'aba alina kyagamba nga tekimenya mateeka kikole bwe mba nga ompagira okuwaayo akataka kange ngende kadinisa kagundi akataka kange akekyapa nkatunde ngende Nairobi ngezese bw'oba ng'ofunye process yonna ngigobye nsigaza Nairobi kasente kaganye naye akataka kange kali ompaayo nga kwesibidde olukoba kwesibidde bw'oba nga weeteeseteese bulungi eno visa olwedde oba wagiwangula dda ng'ogenda gigimala bunoonyi kumatiza bantu bali nti yeggwe okyegeera oba ogenda kukima uli kuginoona bunoonyi kukima wini interview amakulu gaayo kakasa nti yeggwe tebagiwa muntu mulala tewalimu impersonation yeggwe onoona bunoonyi visa yo so bw'oba weeteeseteese bulungi nga ddala olaba nawe weeteeseteese bulungi bw'oba ofunye n'abakuyambako nga bakuyambyeko bulungi buli kimu ng'okiyina genda katunde kuba ate bw'okuba kali osobola okugula buno obusigadde nga 2 n'okusoba sekitegeeza abantu abasinga bagwira nnyo ne Nairobi abamu bagwirawo abamu oluusi nga ba hosti beekwese osegeera ng'oli tamwesize tolina kyakubanja tolina bw'ogenda munenya tolina gandi namukozedde kino ye just abivudde mutakwesize ku lasti azudde nti baagala taxi returns zatali ready kuwa information ye sensitive obana yakozeko background alaba akubye amasimu ekampala oluusi alina ne bayambye ne beefuula n'agamba naye kati ono ye yaliko kyenjawulo ki so hosti zisula nnyo hosti basuula abaana bakaaba mazika kyekirala ekisinga obbasuula kubeera nga toli confident bulungi nekyo onnyonnyola omuntu nga bakubuuza ebibuuzo obiddamu otunula wansi obiddamu onanaagira we bwala wesegeera bali tebafaayo nnyo ku njogera yo y'oluzungu kasi omugamba ekintu n'akitegeera naye agala nnyo omuntu addamu ekibuuzo
nga naye ansa ajeewulira amazima bagawulira oli agasensinga ate wali buli kimu kiba kikulaba kamera ziba zikulaba ziba zikutunuulidde osegeera akubuuza ebibuuzo ng'ali ku kompyuta alina byakebera bwakola osegeera naye ng'akulaba bwe batyo bakola gwe ne bw'aba atunudde wabbali gwe mutunuulire buuti ng'omuddamu agenda okyuka ng'era omulaba agenda okuzaako amaaso ng'oli mutunuulidde buuti muddemu ansa tonanaagira bw'oba olina ky'otategedde bulungi osobola omugamba pardon mu process y'okuddamu ekibuuzo kiri gwe nawe oba weesetinze obwongo nawe osobola omujja ku mulamwa osegeera so genda weeteeketeeke bulungi genda n'ebintu byonna bulungi kimavizayo oba ogenze kima visa naye kyannaku nnyo gwagenza okukima visa nga visa yo yaggwadda ate neekulemerawo naye ng'ate gwe problem ng'ate gwe ogiremezaayo teweekwasa mulala awo tewaba kwekwasa mulala nedda tewabaawo wakusuddeawo ate simanyi agent yankolera pepa waka aba yabivuddemu dda tebiriimu agent era tebakubuuza nakubuuza bya agent gwe bamanyi gwe yabikola gwe kwata DS264 form yo ne bwoba ofunye akuyambako gikola gitunulemu manya ekigirimu biki bye twataddemu so kati ekitegeeza visa kati kiriya wagijjeyo njiina lwakuba akatabo sobola tambula nako lwaki sigezesa enkuba etonyanye ennaku zino enza okunkubira ku booda n'akatabo kange musajja gwe osegeera enkuba sebo yinza okakatabo wakatereka akatabo nakatereka bwe kankulageko bulazi wano gwe kalaba manyi ogalaba ezammwe baziyita immigrant visa batekako ne case number case number yeyo wano waggulu tegeera ogiraba ndowooza bakuwa ne case number yeyo gye nawanguliramu zawukana ne visti osegeera zawukanamu ne visti kati case number yeyo gye yawangula eyo agenda kulengera awo osegeera baba wagikuba osegeera visa zammwe zawukanira ddala zawuka nawulira babawo ebbaasa ate ebbaasa yaki ebbaasa eyo bakuwa kibaasa nesinza kulimba kyaki bagambe tokibikkula abaawo kwembase kwennyini ziba ssente zibaki ani amanyi embase egamba tokwatako jasi kitwale nga bwe kiri nkitwalawa bakikugirako eri mu America ku airport ku migration ng'otuuse abasajja bano bane America tokwatako abasajja bakola America bagambe base ekitegeeza ne weewo olugezigezi n'obikkula olabe ekirimu ogizaayo nebaddamu ne bagisiiringa abeeri tebagikwatako ogikwata busati n'ogiteeka ku DHL ne bagizaayo kwembase ne baddamu ne bagisiiringa oyinza okwekyanga n'omukazi n'akiyiwamu amazzi abakuse Steve wange anzirayo Nairobi ne mbagamba omukazi mama w'abaana yakiyemu amazzi omanyi kyabaakoze mama w'abaana bijje waka bitereke abakuse ganda wa abakuse eno time kati toyomba totankula ntalo na olina kubeera gudu muganda wange olina otambula osaba essaala so muganda njala tumalirize Steven webale nnyo bambi kubeera nga ojja ate Mukama Katonda nawe olako olinemu omukisa abantu abasinga obungi bayise wano nga ebintu bino babirabye ku pulogulaamu y'omwa tubatambudde ne batutuukirira nze sibalaba tebadda waliwo ne yaŋŋambye yakuba ku simu nga teyitamu nga yafuna bambi yakubira essimu yo era yagijja gundi ku deewo yali Boston esimu nagikuba netayitamu naye nga yatambula bambi sijja kukulwisa nnyo waliwo eyakagenda ogwegambyeko eyakagenda tanamala yadde wiiki bamwita Sekitto yayingidde America gyali kati mutaka information yagijja kuno waliwo omukyala bamwita Agnes Nassali naye yennyini ali mugenda kati yagijja wano waliwo omukyala mulala bamutamba nnungi erinnya ly'eddala limva mu mutwe yaddikwata green card osegeera ye information yagijja kuno n'atambula muganda wange tubaagaliza gundi abantu bali serious batambula balaba information yeno ne batutuukirira ne tubayambako Mukama naffe n'atusaasira ne tubakwatirako ne bakola ki buli woyamba omuntu kyovala nawe wakakubye amiina ojjuliza abantu nga totaddeewo mbeera
buli wokola ebintu ataddewo mbeera naye Katonda naye agamba naawe kolaki genda. So abasinga bataka kati bataka eri batambudde omukulu yabakwatamu n'abafunira ba hostieri n'abayambako mukwano gwange Deo Busuulwa Boston bamutuukirira information nga bagijje kuno n'abakwatako n'atukwasa batukwasa ne tubayambako bye tubayambako naye n'abayambako eri bali bulungi nnyo. Waliwo ne gayi wange bangamba namukubirako naye namukolerako wali interview naye era yayingira uyu bamuyitaani yali asomba bommonde Semugenyi yali asomba bommonde munakasera banga waliwo wa boda yakikuba waliwo wa boda yoyo Sekitto yakikuba yali akuba boda yafuna kesi namba meka yafuna kanaana boda era Deo n'amukwatako n'amutukwasa ne tumuyamba n'amufunira guni owa boda yayingide Amerika yali alina okujja ku chana yali ajja ne boda yangama mwana boda yadduse 10 bamuyita Sekitto sebo tewasi bangamba oli gwe naleeta wano yawangula kati waliwo abaali bamubanja bamulaba nga agenda Amerika bali bagenda mukwata akabadia bamanya yayodde nda basa sura bo bamanya nti omukulu yayodde dda mujja wa fono atuwa obusende bwaffe bali bamanya be mitwala 5 naye yabakiri yali so kitegeeza abantu abamu bali serious byaddala. That's really good. So banange ebintu bino information eno ya bwerere naye mubeere nga mugikozesa bulungi. Okugenda mu America ne green card ndoza tujja kuba musomo mulala kitegeeza ki tukusiigira akafaananyi agenze ne green card tuba tutegeeza kigonzo kirabanga kiri awo naye kitegeeza kinene omukulu ono golaba agenda tuuka mu America abeereyoko amaladde Uganda ayingira America nga bwayagala nga tewali amukwatako. So bwebityo bwebiri mu America wangambe togendangako mu America kicho badde osuubira kicho owulira ku America kicho olowooza kikujjira mu birowoozo nga owulidde America. Bwe mpulira America okusinziira ne ku bantu banga baliyo kubanze mzee waffe abadde Mukama atusaasidde n'atukwatako n'atuyamba family n'etambula kati bo wembalabe embeera gye balimu ekifaananyi kye bansiigira eri nti okugenda eri kubakyusa bulamu otegeera ova mu bino ebyekyayo bya wano byobeeramu n'oyiriba olunaku n'onnyuka n'ebbiri ebyokubaatisa ova ewaka nga tolina na mulimu gw'ogenda kukola Uganda naye wali eri bakiyita land of opportunity. So buli wawulira America omanya waliwo opportunity ekyusa obulamu gwe kyowulira kyempulira muli otegeera kuba kukyusa bulamu kukyusa lugero otegeera. So biki bye weesunga okulaba mu America? Bingi kisoka abantu bange abamu babadde bajja naye mulimu abadde batajja. Kyakubiri nze nvudde wano nga ndi mu aso njagala kukola mirimu ekirala jagenda byo ku nsi etali mu nfuufu otegeera ensi nga nemukoka atukula bagamba nenifu ale ku nsi nga nemukoka atukula oyagala laba ku nsi mukoka nga atukula owa wano adduga ai tata omanyi otegeera. So ebimu ku bye weesunga olaba mu America kulaba ku nsi nga nemukoka atukula ng'ebisooto byayo bya white okitegeera ate ogenda bisanga weeteketeke ebisooto kuba kati ebisooto bye balimu gye biri biyitirivu kati bya white bya white nnyo bitukula gwo birinnyako ne biddugala mwana gwabiddugaza oba bakikola batya naye ebisooto byabwe bitukula gwabiddugaza. So naye nga haso genda ng'omanyi kukola kufokasinga. So nze kyenkugamba genda okyape kubanga kati ovudde mu by'okubaatisa. Omumerika omu yaŋŋamba nti omutwe gw'omuna Uganda gutandika okukola fully functioning ng'ayingidde wa mu America siwoka Bulaaya
omutwe gw'omuna Uganda utandikira okukola ebyaddala 24/7 kubanga ye yaŋŋamba nti wano kyangu nnyo okukwata owa traffic n'okubira baabaani babaddeewo n'abaako jangu okole ki kyangu nnyo okugjayo enamba ya Jeno n'ogikuba n'omugamba wano waliwo akola ki antoganya naye mu America kati ebyo wano bitukonyaamu ne tutakola 24/7 bongo ne bwebakamu kati mu America we bakwata kizibu nnyo okubira taatawo n'omugamba obyemalira kati kyova olaba nti bagamba nti emitwe gyabwe gikola omuntu agenze ku kyeyo omutwe gudduka 24/7 gukola nnyo bamuyita biiru bamuyita kino bamuyita kati obwongo buggula nnyo okusinga ku bwaffe so naye nga bannayuganda temukitwala bubi Abamerika bwe batyo bwe bagamba naye nga kyandiba ekituufu mpozi ekirala njagala okwebaza mwana omulimu gw'okola bulaza gw'amaanyi gw'amaanyi nnyo ebyaddala amanyi abantu bangi abakola ebintu ne batafunamu bantu bajja bagamba nti munange nalaba ekintu bwe kiti ku gundi yo oba nalaba ekintu nga kiyise mu kamwako oba mikono gyo ne kibaako kye kinnyamba banza okuba tebazze wano abamu nenga gwe kyomanya gye bali information yeno etambula abantu ne batuukako ekirungi kyaka nabo bakwesiga amina okisegeera ekintu ekifulumye mu ggwe tekiba kya kiyaye tetwagala nnyo bintu bya kiyaye kuyita wano kati mugamba wange omulimu gw'okola gw'amaanyi genda nagwo mu maaso amina tujja kubuusa be tubuusizza abakiwe bakiwulire n'omuntu omulala gwe njagala okwebaza papa omuguluddeyo obusuulwa kwebaza papa webale kutukwatako webale tulaga kkubo webale tulaga kitambula kiddako famire yange yinza obutaggwayo kujja wano naye nze mbakiikiridde ogikiikiridde webale omulimu gw'okola gw'amaanyi mukama akuteremu obwangu mu byokola naffe mukama atugayidinge tuleme kutuuka eyo ate tufuuke kizibu temufuuke ekizibu bannange abatuuka eri so ati naawe weeyagalira mu bantu abaana bo bokuteeko famire yo baganda bo byonna mikwano olabe nga nawe oli proud okubeera nga wabakwatako temufuukira abantu ekizibu mu aba green card mukama akuteremu obwangu mulowooza mwakikuba webale nnyo ne mutandika ne mutuuka ne mwecyangira eyo temwecyanga so bannange naawe atanafuna green card naawe agenda ku interview beera n'okukkiriza osobola okuwangula ono tatravelingangako first time traveler naye agikubya agitutta America akatabo kapya betukutuku so togamba nti ebyo byabo bagundi abatambula ennyo byabano abalina ssente byabano abakola biki Katonda osobola omusaba beera n'okukkiriza ojja kifuna okitegeera zino ensi riziki yo weba eri mu America ojja genda ogikime riziki yo weba eri Bungereza ojja gifuna riziki yo weba ya Canada ojja gipikinga naye saba Katonda akusobozese akutemera amakubo agagituukako kubanze kyemmanyi riziki yo boino gifuna amin tewali ali ku script ya munne buli omu atambula ku script tewali ali mu kyamagero kyo tewali ali ku kyamagero kyo gundi oyo kakati yekiise mu bintu bya nedda tewali ali mu kkubo lyo script gy'oliko yeeyiyo naye osobola oteekawo enteekateeka n'osaba n'obeera nga otambulira ku track entuufu okitegeera tolyaza amanya abantu abeera kiriya kola ebintu abakulume bakulume abakusiime bakusiime abakusasula bakusasule naye nga bwe bityo bwe bibadde mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next time